Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kyajjalangirire nga Uganda bweri mu nsi eziri yaddeyaddeko. Banka y'ensi yonna yafulumya alipoota ku ntandikwa y'omwezi guno ng'eraga nti Uganda esenvuddeko mu byenfuna wabula n'eraga nti Uganda tennatuuka mu nsi eziri yaddeyaddeko. Kino kyaleetera abakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bibaalo mu ggwanga Uganda Bureau of Statistics okutuula obufoofofo anti be baali bawadde omukulembeze w'eggwanga alipoota gye yafulumya. Ssenkulu wa UBOS Chris Mukiza yakkaatiriza nti banka y'ensi yonna yali esinzidde ku mwaka mukadde ogwa 2021 ate nga bo basinzira ku mwaka gwa 2021-2022. Thus, the per capita income in the two periods refer to two different periods, the government of Uganda report being the most up to date. Kafeero agamba nti alipoota eyafulumizibwa UBOS ekontanira ddala n'ebyasooka okufulumizibwa ekitongole kye kimu bwe yalaga nti Uganda yali yakutuuka mu nsi eziri yaddeyaddeko mu mwaka gwa 2026. Okunoonyereza okw'enjawulo okuvuddeyo ne kulaga nti kumpi obutundutundu 57 obwa Uganda bali mu middle income status. Naye nga bw'otunuulira middle income status eyo yeeraliikiriza. Middle class ekyali yakaleerwe, ekyali yakatale ka Nakawa, tennatuuka na mu supermarket. Kyovula nti supermarket nnyingi nnyo ze bakola ne ziggwa. Nti naffe middle class yaffe ffe abandi badde tugenda okugula mu supermarket ebintu, ate tugenda Kaleerwe, tugenda Nakawa. Kafeero ayongerako nti ku mbeera eggwanga gye lirimu nga kw'otadde n'ebbanja eribanjibwa gavumenti ya Uganda nga kumpi nakyo kubissaamu mu mbalirira y'eggwanga, Uganda terina weetuukira mu nsi eziri yaddeyaddeko. Waliwo okusika omuguwa naye nga ng'omuntu ali mu bantu nti tulabira ddala tetunnaba kusenvula kubanga n'ebizibu bye tulimu kati eby'olutalo lwa Russia ne Ukraine byongedde okuleeta akatuubagira akalala, n'ebbanja lya Uganda nalyo lyongedde okuleeta akatuubagira akalala. So ffe tukakasiza ddala nga ate tulowooza nti tetunnaba. John Walugembe ono nga naye yakuguka mu masomo ga byanfuna n'enkulaakulana ate era nga yakulira ekibiina ekitaba bizinesi entonotono ategeezezza BBC Telefina nti bannansi tebalina nsonga lwaki bajaganya okutuuka mu nsi eziri yaddeyaddeko kuba okusinziira ku birina okugobererwa Uganda yalibanga yeeyisa bweyisa okudda mu kibiina ekirala. Kati World Bank kuba erina meja yaayo gireke gweggalaba nti oli oba tikyakusudde ddayo osome olabe nti bw'aleeta ekibuuzo ekiddako okolaki oyita nfo kyokkaayana naye wamakinze bubi wano wabadde onteekwa kumpa emu wampadde 0 bikiso. Normally ba student abakaayana n'abasomesa tebatera kukolaki tebatera kumalako. So gavumenti nze ndowooza ekyo yandikitadde. Bannabyanfuna bagamba nti eggwanga lyalivudde mu kwekangabiriza wabula wabeewo ekikolebwa okutuusa obuweereza ku bantu kuba embeera bannansi gye balimu yennyamiza. Ga buli muntu atandika okuyingiza ensimbi kituyamba okutuuka ku kiruubirirwa kiri kyobula bala separate development model lwaki baagala buli muntu eyo gyali afune ekyokukola atandika okuyingiza. Buli muntu lwatandika okuyingiza kiyamba n'eggwanga okulaba nti bannansi bangi bakola ki bayingiza sente. So buli lwocalculatinga oba ogenze ku GDP per capita oba ogenze ku GNI per capita kiba kikuyamba kuba oba ne bannansi bangi abakola ki bayingiza. Ebimu ku byewuunyisa okusinza ku byakasembayo okufulumizibwa banka y'ensi yonna biraga nti Uganda eri mu kifo kya 159 ku nsi 189 mu byenkulaakulana. Abantu obukadde 8 baavu abatasobola dde okwetuusaako ekyokulya olunaku. Ebbeeyi y'ebintu ekaabya buli omu. Ebbanja eribanjibwa gavumenti ya Uganda liri mu trillioni 72 nga ssente zino zibulawo katono nnyo okubisa mu mbalirira y'eggwanga eyasomebwa omwaka guno. Wadde nga byonna biri bityo wano UBOS weesinziira okulangirira eggwanga mu nsi eziri yaddeyaddeko. Titus Jemba, BBC Telefina, Gambuuze.